Abatulaba ku KTV mbalamusizaako ne mbagamba nti mwasiibye mutya kansubire mwasiibye bulungi yonna bitundu by'eggwanga gye musinzira okuba nga mutugoberera. Nze Munasingo Mary Namirimo Program Kingdom Touch olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira ku nsonga y'enguzi okusinziira ku mukulembeze w'eggwanga nga kyajjalayire ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo nga 12 ku Lwokubiri olwa Ssabbiiti ewedde. Nsuubira mwenna mwagoberera okwogerako yagamba agenda kulwanyisa enguzi okulaba ng'agimalirawo ddala ebadde ezizza eggwanga emabega. N'ekisanja kino ekisanja kye kyagenda okuba ng'akulembera eggwanga oba kye yatandise okukulembera kye yayise No More Sleep nga kiraga nti oba oli awo tewagenda kuddamu kubaawo kwebaka nnyo mu bannayuganda oba n'abakungu mu bitongole bya gavumenti okusobola okuba nga eggwanga litambula. Olwaleero tulina omubaka ow'ensonga tumuyita mubaka wa nsonga nga yatuuka ekiseera eggwanga kati terikyamulaba nga wa constituency wadde ng'ejja palamenti abadde agiwumuddemu ekiseera kino. Omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda tugenda kuba gwe tutambula naye olunaku olwaleero atukubira ettooki mu nsonga ey'enguzi. Pulezidenti bw'abeera nga ddala ategeeza kyayogera nga bwe yatugamba nti agenda kuba agirwanyisa alina kukwatawa era abaffe alina kukola atya. Awo mbaka kakulamuseeko ate n'oluvannyuma tube nga tutandikirawo n'olwetusanisa okulaba. Kale nyo abali ku KTV balamusiza mwebale emirimu gye mukola egibabeezaawo n'egibeezaawo eggwanga lyaffe. Ensonga y'enguzi Honorable wakoberera bulungi nsuubira okulayira kwa Pulezidenti n'engeri gy'azzenga yeeweramu okulwanyisa enguzi ne ku mulundi guno yakikkaatirizza. Ate tulaba n'ebitambula oluvannyuma lw'okwogera ebitambula nga nawe obiraba. Olowooza Pulezidenti bw'aba wakulwanyisa nguzi alina kusinga kukwatawa? Kusooka nze nzaalibwa mu kyalo era gye nabeera obulamu bwange nga ndi muto. Ekyalo ekyo bakiyita Bijjaaba Kyazanga kati mu Bwengo disitulikiti. Bwe twagendanga mu malwaliro tewaabangayo kukebera. Bwe wajjanga ng'omusujja gukuluma omusawo ng'akwata wano ng'akuwa empiso oba infection yekuluma oba ki twafunirangawo empiso kusinziira ku ngeri gye wajjangamu ng'oyokya. Kati bw'oba toyokya tabbu egwiridde. Bwe nzize enkula ne nzija mu kibuga bw'ogenda mu ddwaliro batwala obudde nga bakebera obulwadde obukuluma. Oyinza okumala mu ddwaliro essaawa 4 naye ng'essatu bazimaze gyako omusaayi leeta omusulo okola ki? Kati President Museveni alinganga abasawo b'ebijaaba ayagala kujjanjaba mulwadde gwatakebedde. Abantu bonna bw'oba ofunye obudde njala osomeko bajeti ya Uganda eya buli kitongole. Kubanga eggwanga obuzibu bwe tulina abantu tebeetegereza nsonga. N'abanaazikubaganyako ebirowoozo bw'asoma layini emu bagisomye ku social media enkeera ng'agenda kubaganyako birowoozo. Eba emumala. Kyova nga tukoleramu ensobi nnyingi. Betty Kamya Honorable ng'akyali IGG yafulumya alipoota egamba nti mu Uganda buli mwaka wabeerawo obuli bw'enguzi wa trillion 10. Kati abasinga abasoma layini emu balandukira ku ekyo ne balowooza zonna sente zibbibwa mu gavumenti. Betty Kamya kye yakugamba nti sente ezibbibwa mu gavumenti public ziri trillion 4. Save gye yakola. Omukaaga zibbirwawa. Kati n'atunulira n'obuli bw'enguzi obulala obubeera mu buli bulamu bw'abantu. N'ateekamu obwa poliisi, sente z'owa trafficking akukutte, sente z'ogenda okuwa kugeza tugambe ogenze kwewandiisa mu ID, driving permit oba passport, abo boowa enguzi bagende bakuyambe. Ezo ze yagattamu nga ziri trillion 6. Kati oba ogenda kulwanyisa obuli bw'enguzi mu Uganda yafuuka culture nono buwangwa. Oli agenda n'atunuulira ali mu parliament naye ng'eggulo yawadde wa traffic enguzi nga zizo omusango. Katono nnyo Honorable. Mukyala Betty Kamya yatunuulira enguzi ey'abagirya n'abagiwaayo n'eggwanga lyonna ng'akunnyonnyola obuzibu obuli mu Uganda. Kyenkugambye nti bw'oba ogenda kutunulira ensonga tobeera nga abasawo b'ebijaaba omulwadde olumukwatako ng'ayokya ng'omukuba mpiso ya malaria. Oyinza okusanga alina infection ya musaayi oba ya musulo nga ky'olina okutandikirako okunoonya omaze mujjanjaba oba olumu n'onoonya olumu n'otanoonya. Ntandikiddeyo mu bugenderevu.
culture obuwangwa e Nigeria watuukako nga waliyo buli bwenguzi nga n'ennyonyi eri mu bbanga bw'ebeegenda oggwa abali mu signal room bamalaga nti wetaagayo $2 nga tebali ku ground handling naye buli omu agenda okukolako okuwa space olandinge nawo mala basuubiza zaawo kati enguzi ne bufuuka buwangwa nze nakyalako Nigeria nga mu ofiisi ebiseera bya Buhari we yagira okubeera president nga mulimu buli ofiisi osangamu ekigambo n'ekipande kya president we must kill corruption or corruption will kill Nigeria ne balwanagana nayo nga empisa kati simanyi we batuuse naye bakendeera so kakati abantu balina okusooka ne bategeera ekyo kimu ekyokubiri bw'osoma bajeti ya Uganda eya buli kitongole mulimu ssente eziriibwa mu butongole naye nga ziriibwa mu nsi endala nga bwali badde nga buli bwanguzi bubbi ne wano nga ziriibwa mu butongole kati nze kankuwa ekyokulabirako mbadde mu palamenti nsasulwa mbaka palamenti basasulwa wakati ng'ogasse buli kimu n'ez'amafuta n'eza buli kimu wakati wa $406 okusinziira wa gy'ova be bamu ku bantu abasinga okusasulwa mu Uganda naye babadde bampa vocha ndi ekyemisana kya bwereere ne gavumenti n'esasula mulimu omusolo breakfast wa bwereere mbadde ku komiti ya budget tuliko ababaka nga 4 bakeera kuleeta amandaazi chapati ani olumu ne wetubeera nga baliyo tuli 7 kati wala mpalamenti abamu abakuba enduulu wawuganira ku mabaati waggulu genda otunule buli omu osasulwa ssente zakubeera mu palamenti omwezi gugwako ng'atuddemu entuula mmeka kubanga kyangu nnyo kubaganya kubisa museno mpaka zaafuna ge miliyoni 4 ku bisembuli lunaku zibeera mmeka kitegeeza nti buli otagenda mu palamenti kola mulimu ogwo oli muli wanguzi wetaaga nawe komera waba kusasudde ssente kyotakoze so kati nosigala ng'ozifuna ofuna abalala bamala emyezi 3 tomulanko mu palamenti tewaliwo mateeka gabapenalizing teriiyo kasita olayira nga biwedde etteeka ligamba nti wasobola okujja mu palamenti ng'omaze entuula 21 nga toliiyo naye ezo nga waliwo akuwaabidde abalamala n'emyezi 3 olwawulira basoma ojja wagenda otunulya olukalala lw'aba MPs bayinja ne diguli emu bamala balina zi PhD obudde babumala Makerere babumala Kyambogo babumala bali mu kusoma eno bafuna ssente so kati eyo kalica mu Uganda yayingiramu Zambia ababaka ba palamenti bwe baba n'atuula ebeera ejjudde nga n'omutabulawo mu Uganda ku 529 gye mbaddemu bwe muweza 10 nga mwebaza Katonda so bonna bali yazaawe so palamenti ani abavunaanyizibwa ku atendensi y'ababaka alina okulondola n'okuteekesa mu nkola kati nze mbaddeko wiipu w'ekibiina mbaddeko chief opposition whip obuvunaanyizibwa bwabwe okulaba ababaka bamwe bajja naye kati palamenti yateekawo ne mwoteeka engalo okulaba abani abazze naye kizibu okukwasa ababaka ba palamenti ebiragiro ebyo kubanga yali badde akwasa yali badde sipiika oba kalaaka oba ani ne teriiyo nkola mu komiti naliko chairperson wa komiti musayininga attendance list kati ebyo byonna mwenna collectively oba oli chairperson wa komiti oba oli sipiika oba oli ani so nkwadde ebyokulabirako bitono manye ebyo abantu babitwala nga kikulu kati ekyo nkola kyakulabirako nze mu palamenti abaka abeeramu tebajja kuteesa buli muntu bamusasula mu private company alina asobola okukikola ekyo nti olina abakozi 5 ku mulimu balipootingako 8 n'osigala ng'obasasula omwezi ne gugwako n'obasasula kakati mu public kya bulijjo nti ku bantu 5 onoonya ab'okuyisa ekiteeso gye bayita koramu nga toweza abaka 10 ebyo nomala ewiiki namba tobawezanga naye mbala binaku buli omu awogganira waggulu tugenda kulwanyisa corruption how you start you do yourself ekyokubiri ekiri sirias ennyo kati palamenti njagiwanga ekyokulabirako ng'oyagala okutegeera tunuulira bajeti ya palamenti bajeti gye tuyisizza eno palamenti ejja kwetandikira ziri $1 trillion ne miliyoni 200 kuliko emisaala gy'ababaka ba palamenti biliyoni nga 5 ne kubaako n'abakozi n'abalala ne kubaako sente z'okulya emmere special meals and drinks ne kubaako eza seminar training corporate social responsibility special meals baba bategeeza ki honorable ebitumbuwa bye batuwa ku ssaawa 4 muba mu byetaaga nga mbyagaza kinze nviwaka nga ndidde breakfast ebitumbuwa bwe bibala byonna ebyo mu gavumenti yonna ziri biliyoni 3 zigenda ku bitumbuwa wonagenda wa prime minister buli meeting gyayita ne baala emmere wonagenda wa president wawa biliyoni 3 naye nga twadde tunoonya
billion 6 nga National Curriculum Development Center ezagala kumaliriza syllabus empya y'abaana kati tulina abagenda okukola senior 6 syllabus tebagimaliriza billion 6 teziriyo government yazibawadde neneeyisa bisatu zakulya bitumbuwa mu office. That's corruption of the highest order. So kati eyo njagala omuntu ategere bw'oba oyagala okumanya obuli bw'enguzi mu Uganda totandikira kwagiridde, tandikira ku ntematema ya ssente zigenze mu biki. Bw'ojja ku parliament ssente ze bayonoona zabadde za biki, byabadde byetaagisa special meals and drinks, entertainment, fuel, vehicle maintenance, inland travel abroad. Bw'ogatta zi trillion 8 ezigenda ku ebyo. Ku luno mwabaddemu n'oggula enku n'ekyako billion 17 nababuuza mugenda kwokya ki naye nga nazo ziri mu budget. Kati honorable Katono, bw'oyogera nti entematema ya ssente mu bitongole ebyenjawulo n'ofuna okolerayo palamenti era palamenti yeba tetukoze bulungi lwa nsonga mwe mugabanya keeki y'eggwanga bino byonna nga bigenda mu maaso ekinzikiriziganya naawe bw'onaasoma ripooti zemadde nkola nga shadow minister wa finance byenkugaba bino ojja bisangamu nga gavumenti magala ssente zino tetuziyisa tuzijje wano tuzizze wano. Palamenti weggweredde bajeti ey'omwaka 2024-2025 bwe tumala ogiyisa budget committee twali tujja ssente ku Magoola bagamba nti agenda kukola ddagala litunda ebweru wa Uganda nga gavumenti emuwadde mu bajeti billion 5.3. Bwe twazisalako ne tuziteeka ku ambulance tuziteeka ku seed school mwalimu okumaliriza amalwaliro ga gavumenti Sagico wards. Museveni n'agamba nti abaka ba palamenti bakutte ku bajeti yange n'awandiika ekiwandiiko muddeemu restore my priorities. Abe NRM nga bw'obamanyi enjawulo y'abaka ba NRM aba palamenti n'abaana ba nasale myaka naye enkola yaabwe mu magezi bafaanagana. Abaka ba NRM aba palamenti n'abaana ba nasale bafaananya amagezi. Kyova obalaba abadde n'Anita Among nabalabye nga babuukabuuka n'oboth nga balinga nga robot. Ssente Museveni bw'agamba nti muzizzeeyo bonna ne bagambira wamu nti muzeeyi ayogedde ne tuzijja ku ambulance seed school ne tuzijja ku Sagico ward ne ziddayo ewa Magoola ebweru wa Uganda batugamba agenda kutundayo ddagala tatundangayo yadde aspirin naye twakamuwa billion 7. So kakati palamenti gy'ogamba fe omulimu ogwaffe tugukoze nobagamba banne kino kiyitiridde naye ne bagaana kubanga Museveni abalagidde. So Museveni agenda okulwanyisa obuli bw'enguzi awo alina okutandikira nti bwe tuba tusoloozezza mu bantu omwaka oguwedde ogw'ebyensimbi bannayuganda baawa omusolo trillion 29 gwe musolo ogwava mu bantu. Bwe tuba tumaze ogusolooza ssente ezo zigenda kukola biki? Okuzirya mu butongole n'ozibba bifaanagana. Abantu okutula wayi ne bazirya mu butongole n'azibbye mwenna muteekwa kubeera mu kkomera kubanga naawe teebereza abaana b'abantu bagenda kukola senior 6 tomaliriza nga syllabus bakusabye billion 6 toziwaddeeyo UNEB okusabye billion 8 okutraininga beexaminers abaana examining abaana ba senior 6 teziriiwo. Oyinamu billion 3 special meals and drinks, oyinamu amafuta ag'ogulira abakungu ba gavumenti emmotoka, oyinamu ssente z'okusasula amagalaji, oyinamu ez'okugula emmotoka empya, oyinamu n'allowance. Nze ng'omubaka wa palamenti buli lwentambula nondaba mu kabaasi nga tugenze Mbalala buli kiro bampa 40 ez'okusula mu woteeri. Gwe musala omusomesa wa primary bagumpadde nkusule mu woteeri bwe malayo ennaku 10 ezo miliyoni 4. Kakati eyo total 1 trillion gye bayita inland travel. So nga tonagende eno bano baziridde ne beejalabya ne bakola ki zituukayo ziti ezo ze balya kubanga bw'ojja mu palamenti ng'olinayo misaala gy'ababaka ba palamenti nga gy'osasulayo gyokka oli ez'okubba agenda kuzijjawo. Otaddeyo special meals, otaddeyo semina, otaddeyo ani. Bw'aba amabbabanyi nga bagamba nti ey'omulugube tebaako bulengejja, bw'aba akaliriye obulengejja bw'asalako akajja kaali bw'atandikirako obwo ne babulya ne babu. So Museveni oba omuntu omulala yenna ayagala okulwanyisa corruption otandikira ku budget. Honorable
oyogedde ku benefits ng'omubaka wa palamenti zaafuna ez'ekyeyonoonero. Tukkiriza bulungi nti ababaka b'NRM basinga mu palamenti. Tulabako ddi ku babaka b'opposition nga benefits ezo eziri unnecessary baziganye. Ffenna abantu obutonde bwa buli muntu wa mululu. Omuntu ensi teziyimirirewo ku lwa kusaasirwa kw'abantu, ziyimirirewo ku mateeka. Nze saagala kuwa kifaananyi nti nze ndi malayika. Nange nyina ebyetaago bw'onteerawo ez'oweerera nzaagala. Naye ensi eteeka okubeeramu amateeka agatakkiriza abantu kukola bintu. Kyenkugamba bw'ona agamba eyimirirewo ku lw'okusaasira kw'abantu eyo teriyo. Newoogenda mu Amerika nabo babakwata nga nabo bakoze ensobi. Tuteekwa kusooka kuzimba system nga y'amaanyi etakkiriza bantu buli muntu tufaanagana. Ali mu NRM n'ali mu opposition. Ffenna abamu wasanga nga ono taata y'omu kojja y'omu. Enkola n'amateeka n'ebitongole byebirwanyisa corruption n'otuuka nga toyina zikati kankubuulire. Bwe nyingira palamenti eno ey'e11 nawandikira sipiika nga nyina olugendo lw'engendamu, nawandikira Kiraaka nawandikira ani, ne beetoola ne mbikowa n'olugendo ne nduta. Nali nkola mu kitongole kya Munita nga Nakafuluma University. Wafula Ogutu n'ateekawo enkola yatuwanga transport yajja mu kibuga okukola. Naye ng'oyinza okumala essaawa 6 okyasaba transport. Olumu nga tutamuzeewo ebigero ne tumwerabira. System nga eri tight. Buli lwotaba na nkola eziyiza kintu n'obeeyagala kintu kigwewo ku lwa bulungi bw'abantu, bwe libeera dduuka nga walikola mu kibuga ng'oli wa mukyalo nga Ssemujja ow'Ebijaaba, fissaawo bbaasi ezinaakuza ewamu. Lwaki nkubuuza ekibuuzo ekyo? Kubanga tumanyi nti numbers kikulu nnyo mu palamenti, ate ababaka b'NRM be basingayo, ab'opposition baliyo batono. Kizibu nnyo policies bwe zityo okuyita nga mmwe muzaagadde ng'ab'opposition ate nga omuwendo omunene gwe gw'abazikkiririzaamu. Wembuuliza nti lwaki tuba tetulabawo waakiri ka demonstration ako akatono akogamba nti ffe ng'ab'oludda oluvuganya tetukkiriziganya mu bigenda tuli bantu. Bwe kituuka mu kulya ssente mu butongole naffe abamu tuzirya. Nze mu palamenti ebbanga limaze bunazayo ssente emirundi 2 nga 2017 Museveni yaleeta etteeka eryaleeterwa amagezi ery'okukyusa mu constitution tuggyewo ekkomo ku myaka egy'obwa president, ne batuwa miliyoni zaali 3.29 mbu tugende twebuuze ku bantu. Naye nga ku nsako etusasulwa buli omu alinamu ssente okudda mu constituency y'emirundi 4 omwezi. Tubabuuza nti kakati tezeetaagisa nga chief opposition whip n'empita ab'opposition tuzizeeyo ku bantu 61 twazizeeyo 14. Abalala baazirya mu n'abaaziyita ku press conference ne baziteeka ku mmeeza ne bagamba tugenda kuzizaayo, baafuluma nga baateekanga mu bbuutu nga baddaka. Kyenkugambye nti abantu ffenna osangamu batono nnyo b'oyinza okwesigamako ku lw'obulungi bwabwe. Tuteekwa kwesigama ku mateeka. Tobola amasomero babeerayo amateeka, bakwata leeti, yunifoomu, mu primary baatukeberanga enjala naki. Omuntu bw'atyo bw'abeera alina kutambulira ku mateeka nga waliwo abagasa mu nkola. Bw'ogamba nti ogenda kwesigama ku lw'obulungi bwe, ogenda gwe ekigobo oba wajja mu kibuga eri kutwala mu kyalo tandika okulyerula. Program Kingdom Talks ekitundu ekisooka bwe tutambuliza tugenda kuba tuwumulamu katono nnyo tukomewo n'ekitundu ekyokubiri. Tukyalina omubaka Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda tovaawo. Kulikale nnyo mu kuwumulamu kitundu kyakubiri program Kingdom Talks olunaku olwaleero. Njagala kujjukizaako nti olwaleero tulina Friday Miracle Overnight wano ku CFC Emengo Musenyi. Sambyako gy'obe nga weetaba naffe mu kusaba kw'olunaku olwaleero. Katonda asobole okukyusa embeera z'obulamu bwo mu ngeri emu oba endala. Ate ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwennyini y'ensisinkano ggumite, ensisinkano y'abalabi ba KTV n'abawuliza ba 93 Kingdom FM nga kw'otadde abawuliriza baffe abaweereza abo mwenna. Tugenda kubeera wano mu maka ga Kingdom Media ku CFC Emengo Musenyi. Ebirabo ebyokuwangula bingi nnyo, enteekateeka nnungi nnyo nnyini ddala. Tukyagenda maaso ne program tulina omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda. Tutunuulira ensonga y'enguzi, engeri gy'eyinza okumalibwawo mu ggwanga lyattu Uganda. Ffenna tukkiriza nti enguzi ezizza nnyo eggwanga emabega. In fact eremesezza eggwanga okugenda mu maaso, naye ng'obuzibu bwe buli ali enguzi naawe awaayo enguzi. Naawe munnayuganda ovunaanyizibwa kyenkanyi
okubanga olwanyisa enguzi. Singa ogenda osuubira obuweereza obw'obwereere n'okwata mu nsawo n'ogulirira, naawe obeera ovunaanibwa kyenkanyi n'oyo gw'owadde. So obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna okulaba nga tulwanyisa enguzi. Honorable, ensonga yonna yeetooloolera mu Paalamenti. Pulezidenti oluvannyuma lw'okuwera okulwanyisa enguzi, twalabye abadde sipiika kati ng'ali ku ntunujju. Bamunoonyerezaako, ezimu ku mmotoka ze ziboyeddwa n'ebikwekweto bikyagenda mu maaso. Tulowooze nti ekyo ekikolebwa kye ekituufu kye kirina okukolebwa. Sipiika wa Paalamenti enguzi emukozeseddwako nga kyakulwanyisa nga bw'onaabeera n'emmundu oba ne jambiya. Naye ng'ekimulwanyisa ekikulu bya bufuzi. Simwolereza naye nga ndi ekimulwanyisa ekikulu bya bufuzi. Bitya? Nabadde nsoma Andrew Mwenda. Andrew namusanga Makerere 95 ng'ali mu mwaka gwa kusatu nga ndi mu gusooka nga ffembi tusoma mawulire. Kati ye mwogezi wa ekibiina ky'ebyobufuzi ekya mutabani wa Museveni. Si kisinde, Honorable. Kibiina kya byabufuzi ebisinde tebeera na ba MPs. Andrew Mwenda mu mwezi gw'okusatu nga byonna tebinabaawo yawandiika mu lupapula lwe mukutu gwe ogw'amawulire ogwa Independent mu mwezi gw'okusatu nanga nti Anita Amongo ayitiridde okuzimba obwakabaka bw'ebyobufuzi. Ab'opposition bamuwuliriramu, ekitongole ekiramuzi, ab'NRM baani nga nnyonnyola nti wetutuuse olwaleero mu butongole bw'emyaka 81 buli omu amusuubira either kuwaayo obukulembeze oba atuuse mu myaka yennyini gye yeeweerako n'obujulizi egy'okufa. Abasiraamu bagamba nti balina 60 wa 70. Obuwangazi buli wakati wa 6 na 7 banga ne mu Bayibuli kyekirimu. Besigye yatugamba ku 7 kwempumulira kati ali luzira nga tugamba nti mu Bayibuli mulimu bagambira nti obuwangazi omujje n'abeeranga myaka ndowooza 7. Kati Museveni ali mu 81 yakasuka emyaka gy'obuwangazi emyaka 11. Baali nabo n'abawaka mutandika okumulaba nga agenda ne bw'aba tawadde notice. Kati Mwenda ng'agamba nti ebyobufuzi ebyo si byangu. Museveni bw'aba ayagala mutabani we abamuddira mu bigere yeewala okubeerayo omuntu omulala mu guruupu yaabwe azimbye amaanyi agasobola okumulabisa nga asobola okudda oba gasobola okukozesa. Kati Anita Amongo Mwenda ng'agamba nti yazimbye amaanyi naawe ebyokulabirako yajja mu kulonda kwe NRM n'awangula Kadaga ate nga muwangulidde waggulu nnyo ekitongole Electoral Commission ajja n'opposite buli kalulu n'ebirala. Kakati abantu abasinga Museveni bamumanyi naye bamumanyi kitono. Wano waaliwo aba civil society abaayanika corruption mu Parliament. Museveni mu cabinet ne bamugamba nti tukole tutya. Ssekikubo aleese motion tukubaganye ebirowoozo corruption mu Parliament. Tutegeke emikono. Lwamerame yamubuuza n'amugamba gwe tonona wano ssente muve ku Anita Amongo muwala wange bwakola ensobi yeetonda. Baminisita baali bakasayininga kwaliko Namuganza nga kuliko ne Namuyangu. Teri mulala. Namuyangu yali akomyewo n'omukono ogujjayo. Museveni bagaye bave ku Anita Amongo. Twalinawo ssaga y'amabaati. Alupo Vice President yatwala amabaati g'Abakaramoja. Namba 3 mu ggwanga Anita Amongo yatwala amabaati. Prime Minister aba namba 7 mu hierarchy y'eggwanga Nabbanja yatwala amabaati. Minister w'ebyensimbi Oboth gwe bayita kuba speaker naye ali ku listi y'abali amabaati ge Karamoja n'abalala. Museveni n'agamba nti bwe naagenda nkwata buli omu n'akola naani bonna buli omu alina obuzibu bambi nandutu yasibidde mu kkomera bw'omu. Okulwanyisa obuli bw'enguzi tekibeerawo ku lwa kwewerera, kibeerawo ku lwa bikolwa byo. Kubanga nze emyaka gye maze mu Parliament Museveni abadde yennyini ng'agulirira abaka ba Parliament. Be yasooka mu Lwatu yali 2005 nga bagenda okugyawo term limit. Sente bazigabanira ku Musa Kooti hoteri ya Kigongo nga bazigaba kuliko Mwesige Anifa Kawoya Eda Mehanji n'abalala. Ssekikubo baamala kuzimuma n'atubulira nti abasajja bali sente Otafiye n'ageeza nga $5,000 zinywedde mu mwenge nga tewakyali okubuusabuusa ni Museveni aguliridde ababaka.
okujjawo ekkomo ku myaka Museveni abaka yawa miliyoni 10,000 ezisooka yasindika na bodyguard w'omukyala bazigabiranga kololo ne bazifunira ewe bajja ku Police Training Institute ne bagenda ne balya pate ewa chief whip ebiseera ebyo wa government Ruth Nankabirwa. Anita Among ye nyini yabadde agabaseneza Museveni zogulirira ababaka nga twakayingira parliament na Anita Among mwabadde speaker ojjukira Kagabo najja nanga nti nagenze makaga Anita Among ne bampa miliyoni 4 abaka bafuna sente olwasembyeyo zabadde miliyoni 10. Muwanga Kivumbi kati ali mukomera naga nti opposition fenna tuteeke emikono nti wali agenda zifuna aba tuwali yazifunye. Nkera Museveni n'avayo n'agamba mwe mufune zive bweru kati okwana abaka bange sente kiina kizibu ki. Museveni alina ekinya kya sente mu State House entebe. Bino bye bakola ku abadde speaker Anita Among golabanga kuba nti abadde political threat. Anita Among mukunyonyola konfunye nti afaanana n'abe NRM abaala bonna. Sente ze bamuvunaana kuba naye n'okunyonyola ebyobugagga gye yabijje. Bafulumize motoka awo nzo ganti we waliyo bus park. Kakati ebyo alina binyonyola kubanga mu teeka erya leadership code buli omu olaga ebyobugagga by'olina ne wajje wabijja. Naye nkugamba nti gusibwe omusango ogumuvunaanwa. Omusango ogwo musango bamuvunaana naye nga kibamuvunaana kirala. Kubanga yayinza okubanga w'amaalo. Sente ze bali abanne bonna azeetise ku mutwe. Abalala bazikubye kabina teri yaziraba. Abalabisa. Kakati ekino kibeera kimu ekisinga obukulu kibamulwanyisiza ssaawa zino ngambi byonna bikwetedde kulaga. Civil society yakunga abantu bajje ku parliament bekalakasa. Baga parliament muyitidde buli bwenguzi okutandika la ku speaker. Museveni n'ayiwa amagye ne poliisi buli ajja okwekalakasa yasibira luzira. Mutabani wa Museveni n'alangiye nti agenda kubeerayo n'okwekalakasa nga yekalakasa against parliament Muhoozi Kainerugaba. Bwe yalangirira okwekalakasa Supreme Court n'esazaamu etteeka eriteekawo kooti y'amagye obwayiro. Kati Muhoozi olw'okuba yali ayagala parliament yali Among etuule ezzeemu obuwayiro obuteekawo kooti y'amagye. Okwekalakasa kwe yateekateeka kwafuuka kwa kwekalakasa kwa Ssemujju Ssekikubo noise makers bakola placards nga biri ebya parliament y'obulunguzi byavuddewo dda. Buli lw'obeera ng'oyagala kuyisaawo ebintu mu bumenyi bw'amateeka nga bye bikufevaringa. Ne Museveni bw'ati wazagenda ng'ayonoone kati yatandika bw'ati. Museveni yajjanga wano ng'alina konvoyi ya motoka 6 zi Santana baminisitule nga bavuga Nissan era buli omu gw'ogye gavumenti yagikuwolanga n'ogisasula ne bakuwa ne dereva n'oweteramu ne dereva n'okugikanika. Eyo Museveni yatandika ng'ayambala kawunda suit ng'aliira ku Tampeko ne fane kyamugula bwayisi. Yazzeeyo kati ali mu default setting y'ensonga lwaki yalangiridde n'agamba ku luno Kisanja Ahmed Najadi yali president wa Iran. Yalinganga Museveni mu ntandikwa. Nga ne bwagenda mu America agendera mu Emirates nyonyi y'abasaabaze. N'agoba okumuteekera ngozi red carpet n'emmere gyali mu office yajjanga nayo mu kasawo n'aga gavumenti nsasula omusaade so akungulira mmere. Eyo Museveni gye yatandikira oba mujjukira ku plastika ze ez'ebikuubo ezo ne Tampeko ne kawunda suit ng'ataddemu munda puluneeke. Oyo yali Museveni mulungi nnyo tuba kubeera nayo singa eggwanga liri wala. Naye ono waayo namubuuzaako nze personally nga tuli ku radio emu ne mujjukiza. Mu 2012 ensi ya South Sudan Ejjuba yafuna obwetwaze mu butongole naliyo nga Kadaga nsindise ne delegation. Museveni najja n'ennyonyi presidential jet, najja ne helicopter, najja ne convoy ya motoka 7. Namubuuza nga tuli ku radio nti ensi enjavu nga Uganda katwayisiza budget ya trillion 84 kuzo trillion ya 33 za kusasula mabanja. Half of the budget ya kusasula mabanja. Mungu ensi enjavu bwedi. N'ofuko omuntu okwejalabye. Museveni n'angamba president bateko mukuma security. Nanga yitabuliki ne munga yes ndi tabuliki. Ngatisa. Okwejalabya mu Uganda kutandika mu budget yemu ku report z'enkoze mu parliament. Museveni ng'alina convoy ya motoka 7. Museveni yagenda ebundi bujo ne bayita chairman Rosia mwanirize. Chairman amga sebo mudwali yafite muri motoka kuzine nyingi zo zina zo tuwoyokemu kubanga ezimu zibadde
ziri mukono ngenda zituuke Kampala. Museveni n'akwatibwa ensonyi n'agamba minisita w'ebyobulamu akalwaliro keetagako gaali ne baakawana mmotoka. So okwejalabya buli ayingira mu gavumenti obeera otaddewo ekifaananyi nti mugenze kulya South Sudan bagitanga self service. Member wa parliament bw'atuuka olina okusooka n'omukwanga emmotoka kati baminisita balina 3 okwejalabya kw'eggwanga bwe kuba kusimbukira ddala mu parliament. Honorable, kiki kye tulina okukola okuba ne parliament oba ngambe egwanidde oba eyeesa oba erumirirwa kubanga oyinza okisindika mu balonzi nti be balonda ne basalawo parliament ey'omukaaga James Wapakabulo Wambogo ye yali speaker ng'ayina Mercedes gy'atambuliramu n'omupoliisi ne dereva. Mpulira bulungi speaker ng'ayina Benz n'omupoliisi ne dereva era ng'afulumawo yali musajja ng'awomerwa nnyo omwenge n'ajja ku Serena okunywa n'emmotoka y'emu eyo bwa speaker. Olwaleero speaker baggala n'enguudo byatandikira ku Lwakadaaga ne Amongo naye najja n'abituulamu. Speaker agenda kujja enguudo zonna ezirinaanya parliament bazigala emmotoka ne ziyingira nga teziggwayo naye ng'ava wano nakasera gye bali ku parliament ya Uganda. Parliament eyinza kuddaabululwa etya Honorable? Tosobola, teriiyo nsi parliament gyeseetinga ttoni. Eggwanga okutereera litandikira ku presidency. Ekenya abaka parliament beeyongeza ssente. President Kenyatta yagaana ozisayininga. Ssente mu Uganda zibeera mu tteeka eriyitibwa the Appropriation Act. Ziteekebwako Museveni omukolo okussa mu nkola. Bw'atakuteekako tezigenda mu nkola. Nga bw'ofuna president eyeejalabya n'abaka parliament abeejalabya ne baminisita abeejalabya Linda ne ba RDC ne ba district chairperson ebyo byogenda okulaba. Twetaaga kuddamu kufuna omuntu nga Museveni bwe yajjira n'ajja ng'agenda kuwangaala obulamu obutwala ssente entono akakeba minisita ye bawangaale obulamu obutwala. Nze nali Ethiopia member parliament n'omusasula $7 ne bakuwa ne kaadi y'okulinnya bbaasi. Teri agala kubeera MP. Nali ngenze mu lukiiko lwa Afropark committee za accountability mu Africa. Ensanvu kiba tekisusse nnyo. Ziyinza obutaba nsanvu basasule ng'abakozi abalala. Abasayansi basasula $4 million. MPs bawe $1 million. Bavuge ne wish. President yagamba omusaala alina mutono. President mu butongole mu tteeka erya presidential Vice President Prime Minister's Emoluments and Benefits Act afuna $3.6 mu butongole. Kati mubuuze zaagaba zivaawa. Mwe muzimuwa mu budget eza donation. Abaka parliament yadde Kyankwanzi mu lugaba lumu yabawadde $4 waliwo n'ogabeezo buli lunaku ngera zayisibwa mu budget. Tizisoboka. Ayinawo endala wazijja walina okunyonyola eggwanga. So eggwanga lino lisobola okutereera bwe tunaddamu ne tufuna omuntu ng'alinga nga Museveni we yajjira nga ye yennyini ayagala kuwangaala obulamu. Abakomunisiti bawangaala obulamu bwegombesa. Oba alabako Kyangoma kyo lwasomesanga Kyankwanzi eyo twalinako Profesa Nabwisonga ne ku parliament avuga gaali okujja. Tuyinza obutatuuka waawo naye kubanga n'okwejalabya kuli mu mitwe gy'abantu. Nze nnyina emmotoka zange mbadde mu parliament 3. Buli parliament bampa sente z'okugula mmotoka naye si buli lwe bampangangula kuba sizeetaaga. Nkyavuga mmotoka yange nkadde UAY naye ntuusa gye ndaga eri bulungi. Ssente z'ozikiriza obadde ng'ozikiriza badde nzitwala kuba bazimpa nga entitlement. Tebabaana kubuuza oba oyina oba toyina. Ku akawunti kwe baziteekako ozisanga. Ngenda nzikoleramu nagulyako abantu ambulance nendala nange nenkola ebirala. So ordinarily eggwanga okutereeta kubanga terigenda kuyimirirawo ku lwa kusaasirwa na mitima mirungi gy'abantu. Ligenda kuyimirirawo ku mateeka na kussa mu nkola mateeka ago. Bwe tunanoonyaayo abantu ab'emitima emirungi tugambe nti parliament okutereera abalonzi balonda abaka abafaanana bwe bati nabo bajja kwonoonekerayo mpaka ng'amateeka ge gatabakkiriza kukola bye bateekwa kukola. Kyova olaba mu nsi baga nti bavugira ku leero okusala ku left bakukwata. Buli omu n'asigala ng'ali ku left kuba gye balagira. Ne bw'agaba buli omu avuge kusinziira nga bw'alabye teri yajja kusobola kutambula. Bannayuganda batandise okubi obanga okukola ki ajja twamulabyeko atandise okulwanyisa enguzi ono agenda tusobola batandise okucacanca abalowooza CDF ajja obwa president. CDF ye yatuuka atya ku bwa CDF?
1997 agula woli n'agamba Museveni ayingiza mutabani we maje mu bumenyi bw'amateeka. Museveni aga omwana wange muveeko wa LDU. Kati wa LDU yakulira amaje yatuukayo atya ye egiriwa amaje mu constitution balangira lwe banaali recruiting ab'amaje buli nsi nereeta buli kitu nekyeta koota muteeka mu constitution ya Uganda yagira mu koota yawa agenze n'asoma mu ssomero ly'omanyi ery'amaje ery'ebbeeyi Sandhurst, America, Cairo, Pakistan. Ani abadde atuula nga n'amusindikayo buli ranka y'amaje kati ali ku ranka emu ne kitaawe abadde azifuna atya oyo ne talina njawulo na kitaawe naye Museveni yagamba agenda kulwanyisa palamenti buli bwenguzi ne basiba ababaka ba palamenti bana okwali ne Mawanda memba w'ekibiina kya Muhoozi n'agamba nti lwaki memba wange bamusibye simanyi oba obijjukira ebyo era memba we ne bamuta bano nkugambye abajja baagaba baleetebe baba babeera baspeaker abamu no mikwano gyange ensonyi zinkwata oboogerako oboth ali kristi y'abaali amabaati eggwanga bwe lyononeka oli bw'enguzi neefuuka culture litwala amaanyi mangi okulijjawo ate nga litandikira ku abo abali waggulu. Muhoozi alina konvoyi eringa ya kitaawe afuna milioni 25 omusaala ezemoroko ndoza buli wabeera kuzinya amafuta milioni 2 nga zenkana ez'omusaala gwafuna ono bwe tugenda kuwumbawumba naye njagala tumalirize na bino ebigenda maaso ku abadde sipiika Nnaalonga ne Chanita Mongo bwe otunulamu bigenda kuggweerawo bwoba obitunuulidde tusuubireko akaseera k'okulaba nga bamukubyeko mu kijji basobola naye byonna bisoboka. Nze Museveni yansiba mu walk to work nengenda eruziya nasulanga mu Maxon B2 bwe nasulanga nasanga Bukenya yakavaayo Gilbert yali vice president Mike Mukura nga yakavaayo abo baobbi bange abeeruzira Gilbert Bukenya Mike Mukura Jim Muwezi bonna ba B2 era natuukayo ne bambulya stories za B2 enjawulo nti nze bantu aliye walk to work bo babatwalirayo bubbi babbi eza Kyogamu babbi eza Gavi babbi eza Global Fund Amongo asobola okugenda kubanga Amongo zaabana bagamba dda mwaga nti w'amaanyi ne talina amaanyi Museveni na family ye bafuga Uganda bwe baba bakutaddeko mob justice kyebaagala gye bakukomye bajja mutwalayo bwe biri kiseera ndoza bwe kiri gwanga bamugjayo nga bamawanda baatwala bamawanda Namuju Akamba mboko mulala yali ani Mutembule Durame yali awo mwenzo gabagenda kufiira mu komera motoka 8 zifuziza amakaaga awe zeetoolodde buli wamu ababadde n'essuubi mu bino ebitambula ebigenda mu maaso kakati enguzi tugitandiseeko essaawa yonna kakati tutandikiddewo kalowoozi kikooba watusiibule ensi teyimirirawo ku lwa bulungi na kusaasira kw'abakulembeze emirira ku mateeka eyimirirawo ku mateeka na kugasa mu nkola na bannansi abafaayo mu Uganda abantu bababuulira nti balidde ssente bweziti babeera ku mawulire kuseka nibifuuka byakuzanyirira naye ng'ate be bawa omusolo ngendi omwaka ogwedde bawa omusolo 29 trillion bannansi muteekwa okwekalakaasaako ne mweyiwa kusudi ne mugaa kino kiyitiridde abalala bakuba n'amasasi ye Sudan okujjako al-Bashir batta abakyala abasuka 8 ensi Professor Apollo Nsibambi yatugambanga democracy does not settle for passive citizenry nti mumujja kutuuka wali nga mubiraba ku mawulire mulengera birengere ensi ekyuke tesobola abali mu gavumenti bona teriiyo kubanga omuntu bati bamukubye mukomera naye buli waayita ne bagwa mubbi wuyo abantu bali mu gavumenti baali kalubiriddwa obulamu basiibule honorable abali ku KTV mwebale kutulaba mbagaliza ekiseera ekirungi Katonda abeere nammwe kale tweyanziza Katonda okutufiisirizaawo n'ebirowoozo bibadde birungi nnyo tukwebaliza eddala njagala okutuusa obubaka buno gy'oli kati nga tuli ku mpewo nti bannayuganda basanyufu nnyo olw'omulimu gw'okoze ebbanga ly'omaze mu by'obufuzi Amina basanyufu n'ettafaali ly'ogasse ku nsimbi program Kingdom Talk olunaku olwaliro bwe bwetambudde mbadde Munasingo Mary Namirimu producer wange bwe tutambudde omukyala Nalukwago Sandra Alani ku kamera musule bulungi